lukizo. Era nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yagaana olukutula. Mu Qur'ani Allah tabaraka wa taala yigiriza laga nti okukutula olugando olwo Allah agenda kukwokya olw'okukutula olugando. الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. aba bakutula oluganda owekitiibwa Allah tabaraka wa taala lwe yalagira okuyunga ne basaasaanya mu nsi obwonoonefu. Okukutula oluganda olwo kusaasaanya mu nsi bwonoonefu. Ulaika humul khasirun, abantu abafaanana bwe batyo be baaluuza bagenda viiramu awo. Oluganda olwokubiri al ukhuwatu l islamiya, obwasse luganda bwoluki. Yagamba owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nti inna allaha attakhadha ibrahima inna allaha attakhadhani khalila kama attakhadha ibrahima khalila. Allah yanfuula nfanfeewe nga bwe yafuula Ibrahimu nfanfeewe. law kuntu muttakhidha khalilan, mbakubeerako na muntu yenna gwe naalifudde nfanfe wange, lattakhadhtu ababakari khalila, naalifudde Abubakari nga ye nfanfe wange. walakin akhi fi lislam ay fi ddin, mukwano muganda wange mu busiraamu. Ekigatta Abubakari ne nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam luganda lwa busiraamu. Kati abooluganda olwo baluyita ukhuwatu l islamiya, obwasse luganda mu busiraamu. Olwo Allah ye yaluyunga era yaga nti wa allafa baina qulubihim, Allah yayunga wakati w'emitima gyaffe. Ekyenjawulo ekiri wakati w'oluganda olwasoose n'oluganda luno olw'obusiraamu nti luno Allah aluluka bulusi nga aluka mitima. Kyova olaba yagamba nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yavuga ati law anfaqta ma fi l-ardi jami'a ma allafta baina qulubihim, ne waali waddeyo ebiri mu nsi byonna tosobola kuyunga wakati wa mitima gy'abantu. Naye wekitiibwa Allah yayunga gatta mutima gwono kuno. Ono wasanga ono n'ategeera nti muganda wange yadde amusanze Masaka. Oli wasanga oli ategeera nti mwannyinaze yadde amusanze Arua. Ekibayita oluganda lw'obusiraamu. Ebyobufuzi ebizzeewo ennaku zino bijjeewo oluganda lw'obusiraamu. Era oli omusanga nga tayinaawo luganda lwonna lwalabawo wakati we ne muganda we omusiraamu ebbanga lye bamala nga baawula patizi. Ono bw'abeera mu NRM nga n'omulala ali mu Nuupu, oli agamba nti sisobola kuwa waaki ng'oluganda lw'obusiraamu we luli. Abooluganda oluganda lw'obusiraamu terukoma fi dduniya wal akhira. Oluganda lw'obusiraamu ku dduniya ne ku akhira. Era bw'oba otunuulidde ffe lwe tukulembeza nga baki okwagala omuntu ng'omwagala ku lwani. Era nabbi yatugamba nti kwolabira omuntu nti atandise okufuna obuwoomerevu bw'obukkiriza obwannama ddala. Thalathun man kunna fiihi wajada halawata al iman, ebintu bisatu ebikubeerangamu oba omaze okufuna obuwoomerevu bw'obuki. Ayakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, okubeera Allah n'omubaka we nga beeba galwa gy'oli okusinga ebikoze eki. Wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa, obutayagala muntu okujjako ng'omwagala ku lwani? Ku lwa Allah. Alhubbu fillah walwilayatu fillah. Alwilaya
bwe tuba twagala tulina kwagala kuwa Allah. Gwofuula mukwano gwo mufuule mukwano gwo kulwani ne mutunulira abantu be twagala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tekigwanidde muntu kulondawo mukaafu ng'omusiraamu waabi. Nkiddamu, tekigwanidde kulondawo mukaafu ng'omusiraamu akola ki? Qala Allahu ta'ala binasi al-Qur'an la yattakhidhi al-mu'minuna al-kafirina awliya min duni al-mu'minin. Bino si teryajja bibagamba bawalimbe balina okubibasomesa. La yattakhidhi al-mu'minuna al-kafirina awliya. Tafuuka talondangawo oba teyeeterangawo ng'abantu babiri weebali awo, gwe n'olondawo omukaafu ng'omusiraamu waali. Waman yafalu dhalika, singa abantu babeerawo musiraamu na mukaafu, gwe n'olondawo mukaafu akikola ekyo, falaysa min Allahi fi shay'in, ewa Allah tasuubirangayo akantu. Ewa Allah tasuubirangayo akaki? Illa an tattaqu minhum tuqaa. Baganda bammwe abasiraamu babakola ki? Baganda baffe abasiraamu batukola ki? Mu biseera bye batwetaagiramu olina omulaba ng'aga saagala kumanya, ayina ebizibu byayina ensobi ze, naye ayina shahada, ayina shahada. Jukira olunaku muganda w'oyo omusiraamu lwagenda okujja mu maaso ga Allah, agenda namwetaaga nanneesamba. Waliwo akaseera ke namwetaagiramu nanneesamba. Abooluganda oluganda lw'obusiraamu, abooluganda obwa sseruganda bw'obusiraamu kigambo kikulu. Tutwale obwa sseruganda bw'obusiraamu nga kigambo kikulu era kiriko n'empeera ewaani? Ewa Allah azza wa jalla. Era Allah agenda kutubuuza ku ngeri gye twanakuwazanga mu baganda baffe abasiraamu. Muganda w'alina bwakwetaagira ng'alina obwetaavu, Allah agamba nti nalumwa enjala n'otandiisa, buuza Allah omuganda naali kusanze ewa Allah, nagati omuddu wange fulaani yalina obwetaavu, n'ogaana okukola ki? Ogaana okumuliisa. So tufeeyo nnyo. Oluganda olusembayo baluyita al ukhuwatu fi radaa, obwa sseruganda mu kuyonka, nga bwe yagamba nabbi waffe Muhammad alayhi salatu wassalam, yuhramu min arradaa ma yuhramu min annasab. Yagamba abaziyizibwa okuwasibwa mu kuyonka be bamu bennyini abaziyizibwa mu luganda. Singa muyonka n'omuntu ewantu aba afuuse muganda, bw'oyonka n'omuntu ewantu aba afuuse muganda mu mateeka. Bw'oyonka n'omuntu n'abaana bazadde babeera haramu gy'oli. Mathalan, ono n'ayonka ne mwannyina avudde Masaka, n'ojja oyonka naye ow'omukyala yenna. Abawarabu balina enteekateeka eyo. Yani Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubadiyatu Saadiya eri ewa Halimatu Saadiya ayina abantu be yayonka nabo, naye bonna be yayonka nabo yali takkirizibwa kubawasa yadde okuwasa abaana baabwe, n'abaana be tebawasa baana be. Olw'ekigambo kyekyo kyeyayogera ti yuhramu min annasabi, yuhramu min arradaa ma yuhramu min nasabi. Nga bw'olaba mwannyoko b'otamuwasa n'oyo tomuwasa abeera mwannyoko. Abaana bazadde babeera batabani bo. Nabwe kityo okukkirira n'abaana b'abaana n'abaana b'abaana, bw'atyo Allah tabaraka wa ta'ala bwe yakiteekawo. Meseji yange badde ku bwa sseruganda bwa busiraamu. Mu kaseera akatono ennyo gye mbadde njagala okuyisaawo nga mbagamba basiraamu mmwe, falyuballighu shahidu lghaiba, aliwo atuuse kwatakola ki? Kwataliiwo. Tuzzeeyo obooluganda bw'obuki? Obusiraamu mu nsonga zonna
naddala mu kalulu kano akakola ki akajja insha Allah. Tugende mu maaso. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam. Enju gyensulamu balinkomesa bukomesa naye waliwo ekiseera ekitagula mulimu enkubo ebifo n'amafu sala yagesaliramu wetya. Wakitegeera otya nga tekiggulwa? Kisenge tekiggulwa, kirimu ki n'amafumu. Wakitegeera otya nga tekikola ki kiggulwa? Kusooka kwa byonna ennyumba eyo nannyini ye yeetaaga okutuuza akolweko ki daawa. Oyinza okuba wakiggula mu ngeri yo naye weetaaga okumukolako ki daawa. Ennyumba nga mulimu ebyawongo ebifaanana bwe bityo, omusiraamu omukkiriza takkirizibwa gisulamu okuggyako nga talina alternative. Nkiddamu, omusiraamu omukkiriza eyakkiriza ani? Allah. Eyakkiriza omubaka waani? Tasula mu nnyumba ng'erimu ebiki ebyawongo nga bateekamu bakatonda abalala. Bwasinza Allah mu yo, kuba ennyumba tebulamu kusinza ani? Nga nabbi bwe yagamba sallallahu alayhi wasallam, la tajalu buyutakum qubura, temufuula mayumba gammwe kabbuli nga tezisaalirwamu. Kabbuli gye batakola ki? Amma mu mayumba tusaaliramu essola. Akati bwe tuba nga amayumba tusaaliramu essola, gwate nga gyosula gyoteekeddwa okusaalira essola okusinziriza Allah, ate nga bateekamu bakatonda abalala abasinzibwa abatali ani? Abatali Allah. Tugamba nti ekyo tekikkirizibwa, era omuntu we mukoleko nasiha mugaa nti ajjemu ebyawo. Waba tasobola musenguke. Qala Allahu ta'ala warrujiza fahjuru. Allah tabaraka wa ta'ala agandi neshiriki mukole ki? Musenguke. Abasiraamu tetubeera wali webagattira kwani? Kwa Allah tabaraka wa ta'ala. Barakallahu fi. Onagamba nti nina abaana 9 naye abaana 4 bafumbirwa abasajja si basiraamu. Ebirawo bye baleeta ewaka mbiri oba nedda? La, tetulya maali y'abaana nga bali mu basajja abatali baki. Olw'ekigambo kya Allah kyayogera mu Qur'an, Allah yaga nti la hunna hillun lahum wala hum yahilluna lahunna. Abaana b'obuwala abasiraamu tebabeerangako halaali eri abasajja abakaafu. Allah bw'atyo bw'agamba mu Qur'an, amakulu bali mu bwenzi eyo. Allah tabafuulangako ki? Omukyala bw'abeera nga tali halaali gy'oli n'omukozesa mu ngeri etakkirizibwa oba omukolako buki? Bwenzi. Wala hum yahilluna lahunna, n'abasajja abatali basiraamu tebabeerangako halaali eri abasajja baki? Eri abakyala baki? Abasiraamu. Kati ekyo Allah yakigamba, era bw'oba olya mu bwereere bw'abaana bo okubendako. Tugamba tutya? Nti weewale okulya emmaali. Fe abasiraamu tetugirya. Kale abaana bakusinkane mu maaso ga Allah ng'olina kujja eyo nti Allah ne bye baaleetanga saakola ki? Saabirya. Ate mulimu basenga ababi. Maama ne taata si bubagamba, si businga naga nti gwe babaganye nze leete waani? Senga gwe oli mubi. Lwaki? Gwe wazaala omwana oyo, gw'omulumirirwa ennyo. Tubiraba mu famire eyo, abazadde si bo ne bagaana
oli n'agamba oluusi oba senga ne beekobana nani ne maama omusajja n'anywera ne beekobana ne batandika obbirira eyo bali mpolampo. Wallahi mulya haramu era mugenda kunnyonnyola mu maaso ga Allah ku haramu eyo gwe mukola ki. Era abaana abo beetaaga kuyita mubasomesa eddiini mubannyonnyole bave w'abakaafu. Banaagaanirayo ne bafiire w'abakaafu Allah agenda kubookya omuliro kubanga oyo haramu. Allah aziiza obwenzi oba abenzi n'abashiriku. Allah yagaa nti wa hurrima dhalika ala almu'minin. Abakkiriza tebakkirizibwa kuwasa benzi, tebakkirizibwa kukola bwenzi, nabwe kityo tebakkiriza kubeera n'abakaafu n'abashiriku. Azzaani la yankihu illa zaaniya au mushrika. Omwenzi tawasa okujjako awasa mwenzi oba omushiriku. Kakati abo olw'okuba bali mu mbeera y'ensonga lwaki bagenda mu bashiriku mbonoonefu mu bakaafu. Saba Allah tutaasa obukaafu afaana Allah wa iyyakum. Faddal. Onabuuza nti kikkirizibwa okuyisa emikono mu maaso nga tumaze okusaba. Kuliko hadith eri mu Sunan Abi Dawud nga kigambibwa nti Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe yavanga mu dduwa ze jamaa baina kaffaihi wa masaha bihima wajhahu, yagattanga ebigere bye engalo ze n'asiiga feesi ye. Ne hadithi nnafu la yuhtajja bihi, tuga nti abasiraamu tetukkirizibwa kubeera nga tugikola ki, tugyesembesa, kubanga ilman tulina okubeera nga tukibagamba nti hadithi ekola ki weeri, naye si ntuufu, tetugyesembesa. Wabula abamadhabu ga Imaamu Ahmad bo bakozesa hadithi ennafu mu kifo ky'okukozesa ebigambo by'abantu. Kyova olabanga ahadithi ezo mu madhabu ago zikola, era bo bwe bamala okusaala mu madhabu naddala abo abali sitonki mu madhabu ago nga basiiga ki, nga basiiga mu byenyi byabwe nga bamaze ki edduwa oluusi n'essola, naye si kituufu. Tukubiriza abasiraamu okukivaako. Barakallahu fi. Onaagamba nti omuntu ng'abadde ng'omuntu onaagamba nti omwana ow'obwenzi ani amugaba bufumbo ng'atuuse okufumbirwa? Omwana ow'obwenzi ani amugaba bufumbo? Kyetongezeko na kino era agamba nti ani amusalira akika ku bazadde ababiri. Omwana ow'obwenzi ani amugaba? Amugaba ye mwannyina. Mwannyina amukola ki? Amugaba. Wabeerawo mwannyina nga muki? Siraamu amugabe. Mwannyina maama we. Oli mutaata we tabeera mwannyina, wabula maama we abeera ki? Mwannyina. Basobola okuba nga babazaala wamu, asigala muki? Mwannyina. Waba taliiwo nga Allah ageze babazaala si baki? Ne bannyina si basira, babazaala mu mbeera efaanana bwetyo. Obanga aliwo yekka azaalibwa yekka, waliyul amur amugaba. Waliyul amur tutegeezaamu imaamu, okulembeze obusiraamu, kaadi, mufti, bamugaba. Baba tebaliiwo akulembera omunazzama gw'obusiraamu mu nsi etali ya busiraamu, amugaba. Bwatyo Sheikh waffe Ibn Baz Allah musiime, fatwa gyewa mu lajina daima kaga nti munazzamatu islamiya, omukulembeze waayo. Mathalan wano tulina munazzama islamiya egiwerako, Awnul Mubashi gye bayita direct aid n'ebifaanana bwe bityo. Wabeerawo mudiiru waayo nga wali mu ggwanga tewali mukulembeze wa busiraamu, tugamba nti oyo yagaba, yatawalla amuraha, yamugaba. So tugamba nti wabanga abuliddwako wonna oyo akola ki? Amugaba. Wallahu ta'ala alam. Ani asala akiika? Ani amusalira akiika?
maama we omwana wa maama we obwenzi bubi omwana singa azaalibwa mu ngeri etali y'amateeka ga ddiini aba talina kitaawe aba wano bamuyita mwana wa kibi bamuyita mwana wa kibi era bamuyita ibnu ummihi mwana wani wa maama era buli mwana azaalibwa bamunzikira ku kitaawe kyova olaba abeere mwana nga mulenzi oba muwala tumunzikira kwani ekyo tekiriiko nikashi tekuliiko kwogera kungi buli mwana azaalibwa abeera mwana wa musajja tekitegeeza kyova olaba Allah aga nti wa Maryama binata Imran Maryam muwala wani olowooza Maryam tayalina maama we naye Allah aga nti wa Maryama binata Imran allati ahsanat farjaha okujjako Yesu olw'okuba teyalina kitaawe ensonga lwaki Allah yamunzikira kwani naga nti wa idh qala Isa bunu Maryam abakuba na kitaawe Allah yali mutugambi naye olw'okuba teyalina kitaawe Allah teyamukola ki kakati Maryam Isa lwaki bamunzikira ku Maryam teyalina kitaawe nabwe ekyo omwana yenna azaalibwa nga wabwenzi tumunzikira kwani ku maama we era ab'ebukojja be bamulabirira maama bw'aba talina zaakiika jjajja akola akiika azaala maama nabwe ekyo bakojja basobola okukola ebyo wallahu ta'ala a'lam. onagamba nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salamu. Sheikh, omuntu ng'abadde asamira naye nga musiraamu n'afa nzikirizibwa okumuziika. Omuntu ng'abadde asamira naye nga musiraamu kasatu kakasa nti omuntu oyo shiriki oyo abadde amanyi okusamira kugatta kwani ku Allah kumuziika mu bukaafu tasaalibwa tanaazibwa lunaazibwa lwa busiraamu tazingibwa luzingibwa lwa luki yatufuna ebibugo bugaawo netumukola ki byekisamize tumuzingamu era tasaalibwa era taziikibwa mu wetuziika basiraamu tumutwala eyo nkomerero yaki tumuteeke lwaki abadde asinza bitalyani obusamize bushiriku kiddamu obusamize buki kugatta ku Allah abasamize juzi bambuuza ne baŋŋamba nti kati awo tukolera wa siri bamuyita siriki tukolera wa shiriku ne buli woofukamira n'osaba ng'osaba ebitali Allah byoteekeddwa okusaba ani khalas oba osinzize yagamba nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam addu'aau huwa al-ibada okusaba Allah kwe kusinza ani kati edduwa noga nti bajjajja tuli bubi tulina obwetaavu bajjajja teri muffe yadde alina akagaali tusaba mutugaggawaze edduwa bagisabani ekyo kye bakolera mu ssabo okusaba enzaago okusaba abaana okusaba obugagga oyo shiriki yennyini ayinu shiriki kyova olaba Allah tabaraka wa taala agenda kwokya abasaba ekitalyani n'abeekuluntaliza ku dduwa ne bagaana okusaba Allah ne basaba ebirala yagamba Allah tabaraka wa taala waqala rabbukum ud'uuni astajibe lakum Allah yabagamba nti omulezi wammwe nze Allah ŋŋamba musabe nze Allah nja kubaanukula inna alladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin yagamba Allah tabaraka wa taala nti abeekuluntaliza ku ibada yange ey'okunsaba ngenda kubookya omuliro nga banyoomufu saba Allah ataasa obunyoomufu so ekyo kikolwa kye bakola kyakusinza kitalyani so omuntu afaanana bw'atyo tasaalibwa
okujjako nga tukakasizza nti wabadde awangaalira tamanyi nti obusamize kugatta kwani ko Allah. Kyesimanyi nti weekiriwa naye abantu bonna bakimanyi nti obusamize kugatta kwani ko Allah tabaraka wa taala. Barakallahu fi. Banagamba nti abaana bange